Kino kiddiridde ekifaananyi ky'omu ku beesimbyewo nga wa kibiina kya NUP okujja nga kiwandiikiddwako NRM. Tuze ku ballot paper nga NUP awali badde NUP nga waliwo NRM ekitegeeza nti ne bwe tunalonda babeera bajja kubanga tulonze NRM. Akajuko k'ebyokulonda kensulise akalu k'omulundi kulika emiryalo nnyukuta emu S erinnya lya mwami Musenze baleeta nga likozeemu era nga liri Musenze ennyukuta eyo emu nereeta akalu okuddibwamu ne bakategeka leero nga 16. Obudde buno Musenze erinnya ttuufu Ssekweyama amanya matuufu n'akabonero naye wansi bataddewo NRM. Mu bifo ebyenjawulo abalondebwa abamu ku balonzi beedimye okulonda. Bali mwe tukaganya ate bo bali mulonda kalulu bakiriza wali akalulu ke bayinza otegekanga mulimu ba candidate babiri abenale mugabe bevuganya tubagamba okulonda tekugenda maaso mu tujje tulonde betonagana bagenda kwerangirya babo mukole ebyekipicha mwe era nelero twongedde tubanise electoral commission muli babbi NRM batugambye bwekiba bakurosinga bakwajasinga kagamba akoko kaba kajjewo abantu balonde tubadde abamufe tubadde tukkiriza okulonda naye bannaffe bo bagamba tebajja kulonda. Kyokka newankubadde guli gutyo bo aba NRM bagenze mu maaso n'okulonda nga bagamba nti ebyabalala tebibakwatako. Amazo kuba kalwata ambulange ndaka akamba mugende mumazo kulona mubalete omuntu Fe tunatuma ku muntu yenna kwesa akamaliro kaffe ka basi kawa muntu mulala yenna era akakiiko k'ebyokulonda ffe ng'abakulembeze b'NRM wa Kiso district ne mukulu wa mukama wange Jeno Yoweri Kaguta Museveni tuli mu kunyolwa kwa njawulo. Tetumanyi kigendererwa, tetumanyi kiva kuki. Twagala ballot paper ejjudde era entuukirivu. Basa bulungi babaweereza sample z'obululu obwo nga bumaze okubibwa. Kyogamba bonna aba electoral commission tebakiraba. Manvuuli yes kabonero naye ekibiina kyaffe NUP teriko ku ballot paper. Nti bakikola mu bugenderevu ne kino bakikoze muki bugenderevu wabula kisinga okuneralikiza kiri ekintu kimu nze nganze eyeesimbyewo nti bwali ku makya bwe buti munnange omwe yali yeesimbye ku kifo kino sisinze na soko kyesimbamu bwe kyajjanga erinnya Musenze ne bakaanya balime kulonda bwe bwaziba tebwakya yali mufu kati nange sirina bukakafu bugamba nti ngenda kuzibya oba ngenda kukola ki ngenda keesa. Bo aba NUP batutegeezezza nga kino bwe kyakoleddwa mu kagenderere basobole okubajja mu kalulu kye batasobola kukkiriza. Kulonda nga omanyi osobola obitwala obutwazi nti ono lwaki tazize kandidate waffe wa NUP akabonero Manvuuli bonna okuva ku edikota zaabwe mu bukulembeze bw'akakiiko ebyokulonda kubanga eno enteekateeka eno yabaye terina kutambula bwete kibu kye batusuddemu kyokka kyekyokuddamu ate okuddamu okweteekateeka kubanga bino ebintu buli agenda okukuuma akalu tulina allowance gwe tumuwa n'ebirala emmere twagifumbye kati akakiiko ebyokulonda kagenda tusasula emmere gye twafumbidde abantu ababadde bagenda okukuuma akalulu kaffe kagenda kutusasula amafuta wabula oluvannyuma akulira ebyokulonda ewa Kiso alangiridde ng'akalulu bwe kayimiriziddwa olw'ensobi ezaakoleddwa. Kumiriza akakiiko kusinziira ku section 5 etugaidinga kasazeewo nti kusinziira ku mistake eyabadde ku ballot paper mu kuprintinga okulonda kuno kuyimirira leero naye tukuddemu enkya. Nkubiriza abalonzi bonna nkubiriza n'abakandidate bonna nti tubeere bakakkamu enkya tuddemu okulonda kwaffe mu ddembe. Buvunaanyizibwa bwaffe kubuulira abantu enkyukakyuka zino ate tutaddewo ebirango ku bizindaalo mu miruka gyonna ekola n'amayumba tutaddewo ebirango kubabuulira nti okulonda leero kuyimiriziddwa ku nsobi ebaddewo tugenda kulonda nkya. Nzize kulonda siina yanko mpasetinga yadde nti oba siringi mutwala era bwe nkomyewo mu kalulu akalala kositisi era nze nzizeemu kitegeeza nze ne ku mulundi guli nali njagala era tukuba akalulu ne bayimiriza akalulu. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ab'ebyokulonda banaasobola okutuukiriza akalulu kano olunaku olw'enkya ne kabaawo.